Katoyo wana batesita w'emyaka 45 yatemize mabega w'emitayimbo oluvannyuma lw'abaana babiri okuli wana batesita Kayiwa ow'emyaka 10 ne muto we Malewo Viso w'emyaka 7 okubula kati omwezi mulamba ono okukwatibwa kiddiridde poliisi y'Erengo okulaba gataliiko fufuuna kw'olweggulo nga nnyina w'abaana bano Luyiga Fatuma n'abatuuze balumiriza Kato okubeera n'ekyamanyi ku mayitire g'abaana bano. Naye ekisinga okunuma mu byonna omusajja yeewaka n'abaana bange naye banneyiba bagamba abaana baatuuka abaana baabalaba ewaka. Ina kyenkimanyike abantu boogedde ebigambo bingi nnyo yesinza kugamba nti oba kino oba kiri nti naye boogedde ebigambo bingi nnyo ebitali bituufu. Abaana bano babuuzibwawo bwe baali bakomezeddwawo awaka okuziika jjajjaabwe omukyala azaala nnyabwe. Amawulire ga Kato okukwatibwa gasudde Luyiga n'abatuuze okulaba obadde akituufu omusibe akwatiddwa. Olutuuse ku poliisi eno omuduumizi wa poliisi Erengo Asimbo Richard abakakasizza ng'omusibe bamulina ekiwadde abatuuze obuvumu nti oba oliawo ke bamunywezezza abaana bandirabika. Oluvannyuma lw'amawulire okutambula ku TV tufunye essuubi nti abaana bange osanga banaalabika era n'omusajja yinza okujja ku poliisi nga bamuggalidde. Tusazeewo ne tukwata mwami Katoyo wana Batisita ono taata w'abaana bano agambibwa nti yasemba okuba nti yabeerako n'abaana bano anyomere poliisi kuwa abaana bano gye bali abantu basobole okukkakkana mu mbeera eno. Luyiga ne jjajja w'abaana bano batwebazizza olw'amawulire ge twalaze gataliiko nfuufu agasiikudde poliisi n'ekwata kitaawe w'abaana bano abadde ali obutaala. Kubanga bulijjo omusajja obwedde alya butaala ate nze nga namusuubi nti alina abazzukulu bange abo abaabula abaana be yabalina naye kati nfunyemu kamunyemunye oluusi bwe tunaagenda mu maaso ajja kundaga abaana abo wadulayo oba wawuya bateeka. Ye ssentebe w'ekyalo Busubi Aisha Nantongo n'abatuuze basimye poliisi okukwata Kato. Ensonga zino zaali zigizeegizeemu naye bannaye twebaza nnyo ab'amawulire nti mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga okuva lwe mwajja ekintu kitandise okutambula n'amaanyi. Kati tusuubira nti poliisi ejja tutuyambako ebiteekemu amaanyi oba oliawo tufune obwenkanya tube nga tumanya amayitire g'abaana. Florence Mpende yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.